Kira nabagamba client bwakola order y'emmana yambulira dressing code. Sobola okujja nga ninga mukyala wo, sobola okujja nga ninga malaya, sobola okujja nga ninga girlfriend wo, sobola okujja nga ninga oluganda lwo, sobola okujja gwe ky'obungamba ne bungamba nti wano waliwo baneiba bangi njagala ojje nga musawo era nja kugula ebyo. Okutambula kulaba okudda ku nyuma eno twatuukayo ddi bannayuganda mbadde mpitaayita sebo yagambye dress code gwagimubuulira abantu bateeka ebisoko mu business ya Rabbi akasinza okunkuba n'okujja nkola eno story ne wobeera yagambye bw'awobeera waliwo baneiba bangi nnyo ab'olugambo oyinza okuŋŋamba nzije ng'omusawo ye ng'agenda agula eggandula ly'omusawo ng'ateekako nabo ne bateeka abaana bababuteeka babuyita batya abasawo bwe bamba ne bakuteeka ku mutima ajja n'ayingira ewu nga baneiba bonna bakikakasizza nti yandibanga bambi tali bulungi omusawo wedda ali eyo munda bambi omusawo yazze dda okubeera ng'amukeberako gweobeera oli musawo muganda oba oli muntu wa kinnansi agenda kujja ng'omusawo omuganda gwe ky'omugamba okujja ng'afaanana oyinza n'okumugamba mbu waayi jangu ng'ow'amasannyalaze abaneiba baleme ye agenda kujja mu kiovulo bulungi nnyo agize ebigatto by'amasannyalaze katuli ate kyembadde ngenda okwogera bw'atajja alinnyo omuti abaana batadde ebisoko mu nkola gye bakolamu emirimu Katonda wange wano kwa SMX Media nkujjukiza bannaffe aba Small Lahab Products bo bazze kubeera nga bakutuusako bedroom products ez'omu kisenge wabula nga ziri 100% habo ogw'omusajja yenyoma mu size omusajja nga wenyoma maanyi g'ekisajja mukyala tolina mazzi bakuvuma okubeera na bukalu babayita ba Small Lahab Products balina products nyingi nnyo eza infection appetizer tightening pouring oil bingi bye balina bakubireko ku enamba y'essimu gy'olaba wansi mu nsonda webisigadde obibalekere babayita ba Small Lahab Products.